Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Balamusizza baganda bange mwenna era nasiibuddwa mu ddwaliro naye mbanga kaakati nindirira kiseera omulezi waffe kyagenda okunsobozesezaamu okuwoneramu, naye nga baabajjanjabi balaga ogwabwe bagukoledde ku peesa eyo Allah gye yabasobolesezzaako okubanga balaba nti embeera yanditereera. Nsaba Allah akkirize ayisirizza ku bantu bangi, kyakyewuunyo okubanga nina emikwano egyenkanidde awo. Alhamdulillah, Hajati Shania omuli wano umma bonna awamu ekulemberwa Hajati omuli bana aqidatu awalan omuli Dr. Kasaato bambi ne ttiimu gye yakwasaganyizza nayo, bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala abayise Hajati Shania, abayise ku aqidatu awalan, abayise wa Dr. Kasaato n'abayita mu makubo ag'enjawulo nga mwenna munnoonyeza kuyita mu kigezo kino bulungi. Nsaba Allah basiime bambi enjawulo weeri, kuba kati nsobola n'okwogera, kuba kati nsobola n'okutambulamu, kuba kati ntegeera bulungi bye ndaba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabula kye nsaba nti kaŋŋendere ku mateeka g'abasawo. Seetaaga kuwulira nnyo maloboozi, mpulira amaloboozi gankyankalanya, baagala nsigale mu kifo nga ndi seefu. Ekyobutabakoola kujja kunnambulako, bambi temukitwala bubi, katutambulire ku mateeka g'abasawo. Mu butuufu amaloboozi amangi gankosa, katugende mu maaso n'okutujjanjaba. Nsaba Allah ayongere obwagazi mu Hajati Shania mbeererewo, namwenna gye muli eyo nga bwe mwakwasaganyiza ensonga eno, mugende mu maaso, oboolyawo Allah nanziriza emirembe egyo gyennyini egyannamaddala. Baŋŋaana n'okweraliikirira ng'okulowooza ku bantu bange eka, kulowooza bino nabiri nti nsooke ntebenkere, nsooke ntereere wamu, omutima gumbeere wamu biidhinillah. Saba Allah mpa obutebenkevu ntawakkale ku lulwe. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.